oli ku BOCAT TV. Leero enkya ne luli BOCAT TV. Okay, buterevu tukwaniriza nnyo mpozi ate ku BOCAT TV ngera mpozi olunaku olwaleero ekiro ekyakeseza olunaku lwajjo twafunye story ya mwana mulenzi Palaso nga kigambibwa mbu yagudde mu basajja abakuba emiggo ye beyalogbi basoose okulowooza nti bebana abasosoze mu mawanga ne mu langi naye okusinziira mpozi ku ka video ke yataddeyo n'ebifaananyi ebifuluma abantu abali mu South Africa within bagezezzaako okukola okunoonyereza abamu ne batugamba nti kasooka tuwawe ebifaananyi bya Palaso bino ng'ali mu ddwaliro. Okay, kati ebifaananyi mubiraba then waliwo video eno ng'omukulu annyonnyola bamamu ku be baatwala Palaso agenda akole shows e South Africa ne bwe yatuuka eri ng'agenda kukola shows n'asalawo akoleyo ne ka video short. Kigambibwa Palaso yaliko omukyala gwe yeegomba ne babaako we baatuuka kati nga kyandibanga omukyala ono baawe ye yavuddeko obuzibu n'apanga bali bamukangemu. Era kigambibwa nti Palaso emmotoka mwe yabadde baagikuba bukubi Justin Ndabirwamu ne ziyiika ne zimusala emikono kati ye kwe kupaapala kuba ebibuuzo bingi bitandise okurayizinga nti n'ogwa mu basajja ng'abo abakubi ne bakulekawo. Kati soka tufune vidiyo eno ey'omusajja ono omu ku baamutwala atunnyonnyole naye ennyini ensonga tagiwa lwaki baakubye Palaso agamba tugirekaawo. Mugambe mutya bana welcome. Okay, Palaso ali mu ddwaliro wano tuli naye bali mu kumukolako bamukubyekubyemu naye nga ebiwundu bitonotono ajja kumala abeere bulungi. Just agudde mu bayaaye tetubaddeewo nga bw'omanyi omuntu omukulu naye mumuleka neyeetambuzaamuko nga bw'omu naye tabadde yekka abadde n'omuntu omulala so ne bagwa mu bayaaye badde bapaakinze emmotoka awo need to find nga waliwo bagayizi bali mu kutambula byabwe beekalakaasa biki so kyonna kwe kiri tukirekaawo tukimanye nti ajja kuba bulungi era tukirekaawo sharp. Okay, akatambi ako ndowooza mukafunye bulungi nnyo kati ate waliwo eddoboozi ly'omu ku musajja amanyi ekibinja nga bonogamba tulina eno nti bakasolo boys tobawona bwe baba bakukutteko kati noono naye atunnyonnyola ekiguruupu kino eky'abafeetu abafeetu nga babaguddemu tobawona wano bwe balinga nga bagamba nti bagudde mu kiguruupu ky'abakasolo boys ebiguruupu by'abalyaye byomanyi kati ne South Africa balina abafeetu katufune eddoboozi ly'omusajja ono atunnyonnyola abafeetu be baluwa era Palaso aliwa nga bw'omanyi abantu naawe omuye alina waka wabana abamuleeta bamugize dda nga kale endabirwamu ze zimuyiise mu maaso nga bakubye endabirwamu emmotoka nga bw'omanyi abafeetu ne beekalakaasa naye gwe kasaali omanyi abafeetu bawano nga beekalakaasiza n'ojja n'obagwamu booti ne batandika kukuba oba ne bakuba emmotoka n'ogivaamu n'odduka ne bagoba n'amajambiya zimanyi emmotoka endala n'ekutomera n'ekoleeta bw'omanyi kibeeraawo tebakutta mu ddakiika ng'emu oba mu sekendi singa 10 kale bibaddewo olw'okuba ntakirabangako ndowooza kati y'anaatandika okulikodinga okwagala kutiisa abantu nawe mpozi nga anoonya feemu naye atwalizemu omuli ayinza okuba anoonya feemu oba ayagala kukola ate vidiyo etwala nga yeekuusako ku gundi ku xenophobic fine bali abayaaye waliwo munnaabwe mubimbu alina bye yabbye eggulo etta Fontaine ne bamukuba ne bamutta kati baamussa eggulo kati leero nga bamanya balangirangi bakedde ku makya ne bakola ka road block awo zibadde sanduza nga 8-9 bakoze ka road block ne batandika okuba buli mmotoka ejja poliisi bwezzeeyi n'esooka neeweta neddayo nekima baakapu kaakati sebo ono omwami bo badde balina gye bava nga mu obumanyi batambula omwo batyo ne bagwa ka road block k'abayaga k'abalangirangi kati abalangirangi ne beekalakaasa awo emmotoka ne bagikuba endabirwamu ne bazaasa naye ng'aleke ga nti ate nziruse nenkwata hando kimanyi nenkola ki ate emmotoka endala nentomera ate ne bannange gwe abafeetu bamanya oba tebakusse dda era n'ensonga endala yiino bagibongera ogituwa eyakubiza Palaso naye tugiwulirize abaffe obuzibu bwabaddewa kituufu Palaso yabadde na Mukamusajja yagudde mu bafeetu yabadde amaca mu byatambula nga bino ebeeraga ne Uganda n'otambula ne ssente kuba kunnyonnyodde waliwo ebbala z'otagiramu ssente bano abaleeta abayimbi okubajja e Uganda Palaso yajja akole ekivvulu nga 14 ku Valentine zidde gyo baamukubye ennaku zaadde 19 okitegeera babatambuza babatwala mu bifo ebikyamu Palaso serebu ajjayo ssente wano ffe tukimanyi waliwo ebibaala wootajjirayo ssente kweraga ojjayo ssente weeraga oli mu bantu oli mugwira babalaba eno oyo okwana bakazi ono yennyini gwe yadde naye teyamugayidinze
Palaso wano amachi aba ayagala guidance basazewo bakutambuzeemu ono akutambuza yalina okutegeerera teyamutegeeredde bye byavuddemu babadde banoonya njaga ne batandika n'okwana abakazi bali mu bibaala ebyabayaayi wanisudi waliwo ebibaala wootajjirayo ssente kweragaalaga ng'oli mugwira okitegeera we yennyini eyamutambuza teyamutegeeredde okola vidiyo otusasamaza twatandise ozinoonyerezaako ffe abamu twebase na leeti nga tetuyinza kukkiriza kintu ng'ekyo kibeerewo nga tetukitegedde mu butuufu bwakyo mmotoka kyekukuba gwe n'osigaza omunyolo ndowooza yabadde azanya vidiyo bino bye tulaba sita nevadaayi emmotoka neekukuba ate n'ogikwata gwasinze amaanyi n'osigaza omunyolo n'ogikuulamu n'omunyolo yakkubye ate n'ogwa ku boneti ate n'obuuka oyagala mbu ogiyingire n'okwata omunyolo n'ogusigaza yeebale kuzannya firimu munnaffe tova ku BOCAT TV nze Sula Senyonga oli ku BOCAT TV leero enkya ne luli BOCAT TV